okusasula omusolo ng'ogutedde waggulu tekitegeeza nti ojja kufuna mungi wabula identifying omusolo n'okuba nga omusolo gwa bika bingi naye nga mutono ate nga omusolo ogwo osobola okukoleramu ebintu ebirabikako abantu bajja kusasula omusolo nga baagala naye okugamba nti no mwe abatunda ebintu oyipotinga ekintu sasula omusolo mungi nnyo hayi wakati kasaba njankubalira ebika by'emisolo oba oyipotinze ekintu olina okusasula income tax olina okusasula infrastructure levy okozesa ekkubo olina okusasula VAT import duty kati nsooka ogimenye import duty yafaana atya import duty omuntu oba ng'oyingiza ekintu mu Uganda kiba imported bakujjako omusolo gw'okuyingiza ekintu income tax they estimate nti bw'otunda ekintu bakijjako 30%. Kati nagwo ogulina okusasula 30%. Import duty eri mu 25%. Infrastructure revenues eri ku bitundu nga 5 ekosa oluguudo kati nekubeerako VAT 18%. VAT value additional nti bw'oleeta ekintu ekyo bakigalako ebitundu 18 olina okigalako ebitundu 18 ezo nzija mu gavumenti kati newakubeerako ne withholding 6%. Yemisolo eki kati ogenda ogibala withholding nti gavumenti withholdingako akasolo akato kati nowesanga ate ogwa groupage guwagamba kati groupage si musolo wabula groupage be bantu kubeera nga beegatta ne baleeta ebintu nga bayitira mu container kubanga Uganda income y'abantu tekyasobola kuleeta muntu kuleeta container nga giyisibwa atya naye kati abayiwala bava bagamba tetukyagala groupage naye nga tajjukira nti URA kyandibadde ekola kulekawo ebyo opirekawo naye ne bakyajinga according kubanga era bakyajingamu bakyajinga according ku bintu ebiri mu container babibala naye nti babibala nti bakola assessment nti neyono wabula bibadde basobola okukikola naye omuntu beegatta ne basasula omusolo omulungi naye nga bakyajinga okusinziira ku bintu olwekyo ndowooza waliwo ebintu ebimu nga gavumenti erina okufuna advices nezifuna mu bantu nti yes kuba kati fe abamu twagaliza eggwanga nze eggwanga lino ndya mu kabineti ndaba ng'ogenda mu kabineti walingo wawula mu gavumenti ki sisobola kubeera mu kabineti eno olw'ensonga kabineti eno we naleeta ebintu omukulu wa Nabatabya yagadde tegijja kuyita kati n'olwekyo nja kubeera nga abantu nga neetegerera nga I feel nti ndi minister of finance I feel ndi commissioner wa URA I feel ndi advisor mu bintu by'economy naye kati nja kuleeta ebintu agamba ekikube sali byagwako ebirala yesali wa ggwanga kyoya ayogera